Oli ku There is Still Hope channel y'essuubi. Kale tukulamusako yonna gy'osinzidde okutulabira guno omukutu baguyita There is Still Hope ali ku Tish TV n'emikutu emirala ebale kubanga otugobera. Mukama tukwebaza olw'amakya g'olunaku olwaleero tukuwa ekitiibwa n'amatendo kitufatwaniza omwoyo omutukuvu okutulungamya okuyita mu Kristo Yesu omwana wa Katonda omulamu. Amina. Ya nange nkulamusako gwe nawe ne yekumira ku There is Still Hope wamu ne Tish TV okola ky'amanyi nnyo okubanga ate otugoberera mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Amina. Lalo tugenda kutandika ne Apostle Timothy Kizito. Omutume alabudde abasumba. Basumba ku season eno we bataawulire. Kubanga obubaka bubayiikiranga mazzi. Nkugambye anti munaye ensolo erikwagala. Ate bwadde likwagirwako nnyiniryo akati Apostle wabanga alabudde ku basumba. Ate kati jjukira amafuta g'Apostle manene. Anti Apostle baliwo okukangavula. Apostle si ba nonsense. Tebaliko kusaba. Apostle n'embooko agijjayo. N'akukalakata. Tayagala muzannyo mu kkanisa. Kati alina statement gy'akoze. Ebigambo ebimu by'akozeseza bizito wamu. Eri abo abategeera bajja bikola ki? Bajja bitegeera. Agambye buli musumba yenna, mpulira, oba omuweereza yenna, kale n'omuntu yenna kasita akolagana ne state oba n'alya ku ssente za state, otyo amagezi maneya ne nye. Ebigambo si bya Jamiru oba There is Still Hope n'abagikolako. Bigambo bya Apostle Timothy. Kakale naffe katusooke tubikuwe obiwulire bulungi bwe kiri. Ojja kutakula ku mutwe ogambe kituufu ayogedde nga Apostle. Tebeemoolamoola. Kale leka tumukuwe mu dakika zijja kuba nga 3 owulire ebigambo n'agamba nti eno Uganda tebaagiroga wabula kati yo yafuuka ddogo. Uganda yennyini yeroga ate abasumba kati abasumba mufo ky'okugoba emizimu egiri mu Uganda ate kati Uganda yebaroga. Uganda eroga kati abasumba abasinga baroge lwa Uganda bulya ku ssente za state. Tugamba state house. Si yadategeeza state. State house. Bwe kireka awo agambye state. Komya. Kale tsebo. Kati ugonjo buba mu ensi ebeera ne state eji. Magezi teganajja. Agaze. Tegenza butajja. Soko ba Apostle. Yes, mikwano gyange abaagalwa nate erinnya lya Mukama lyebazibwe. Nyina akantu katono nnyo kenjagala okwogera nammwe ate kano konjagala kagende specifically eri abasumba, abaweereza ba Mukama waffe mu kanisa n'abantu bonna abalokole abakkiriza. Olw'ensonga ffe ng'abalokole tukkiririza mu kibayita okugoba emizimu. Nawo lwaki njagadde okwadressinga abalokole n'abaweereza, abasumba, abatume, bannabbi, ababulizi b'enjiri, abasomesa, offices zino 5. Njagala kwogera eri abasajja abayimiridde mu office zino ate nga njogera ku lw'eggwanga, njagala kwogera ku katono ku lw'eggwanga lyaffe. Njagala kwogera eri abatume, eri bannabbi, ababulizi b'enjiri, abasumba n'abasomesa, but specifically apostolic ministry and evangelistic ministry abalina this calling eyogoba emizimu. Uganda is under a spell. Uganda eri wansi w'eddogo. Uganda omanyi nze ebbanga lyonna lyembaddewo mu kirokole mu balokole waliwo narrative etambula. Narrative y'abaweereza abasinga gye batambuza eraga nti Uganda eri bulungi. Era abaweereza bano bwe baba balaga obulabe babulaga batulaga nti bano opposition be baagala okujja okuleeta obulabe mu ggwanga naye jjo liri bulungi. I'm here to repeat this. Njagala kwogera gye muli.
Ate ebisere bisinga mutugamba mumanyi okutugamba nti twarabye mutugamba nnyo twarabye Mukama yayogedde Mukama yaŋŋambye kati nange leero kanneeyunge ku bandwagon egamba nti narabye Mukama yaŋŋambye kati nze nno saagala kwogerera mu present njagala kwogererako na mu past njagala kwogera nti Mukama yandaga sometime now Uganda is under a spell. Mwe n'abakyalina eriiso eriraba kino mujja kiraba nti teri muweereza oba kino ngenda kyogera ntya oba nkyogere ntya kubanga ndabanga agenda okubulwa wennywa amazzi oba nnyinza okubulwa wengula muwogo naye ate ngenda kyogera abantu bonna abakolagana ne state ng'emabega obadde obalaba bategeera. Now I'm talking about a spell over this nation. Nze nkugamba Uganda eri under a spell. Kati oli mukungamba dduse akivuddeko sinnakivaako. Uganda eri wansi w'eddogo. Statement yange kanjiddemu. Buli muweereza yenna kabeere muweereza afaanana atya. Oba omuntu yenna mu society ng'abadde ayogera ebigambo eby'amagezi kasita akwatagana ne state oba n'alya ku ssente ya state oba n'alya ku mmere ya state n'alya ku mmeeza ennene amagezi ge gabula. Kaakati sirina ngeri gye nkizaaya nti kifulumye. Ekyo kye njogedde mubeetegereze bonna abasinga oba bonna tubawe percentage like 90% omulaba nga abadde ayimba ebyamagezi ebikwatagana abadde annyonnyola ebyamagezi ebikwatagana abadde ayogera ebirimu ensa kasita ayingira munda bwappa ng'afa. Kababeere baweereza abafu ab'ekipentekoote kababeere baweereza abammwe ab'abapentekoote kababeere baweereza ab'abapentekoote kasita alyako bwappa amagezi nga gabula. There is a spell. Waliwo eddogo eryakwata eggwanga lino lyonna. Lino eggwanga mbayise mu abaweereza mulisabire muve mu kusaba nga bwe muwoomereza. Kuba bino bye musaba muwoomereza tebijja kununula ggwanga lyaffe twafuna eddembe ly'okusinza. Eddembe ly'okusinza weeriri naye ate emirembe emirala tugiyite mirembe not generations but some other peace as in that line emirembe emirala gyo tegiriiwo. Kati musinza definitely thank God musinza naye ate waliwo emirembe emirala gye tusanga nga gyo tegiriiwo. Uganda is under a spell. We need to redeem this nation, this country, tukomyewo eggwanga lino mikono gya Katonda. Ekyo kye kindeese nzize kwogera ku ekyo. Abalina amaaso ag'omwoyo mujja kitegeera nti Uganda eri wansi w'eddogo. Kati kankuweeyo ekintu ekirala kimwe kijja okukuleetera bw'oba naawe toli wansi wa ddogo eryo ng'ojja kiraba. Bw'oba eddogo bwe liba teryakulya wuliriza kino teriyo nsi gye bayita democratic country ng'ebadde n'omukulembeze nga bakiyita democracy n'ebeera n'omukulembeze omu okumala emyaka 40 nga mwe mukyakiyita democracy okujjako ng'olina spell ku bulamu bwo. That is when you can agree nti tulina democracy. Naye weewuunya okumanya tuli under spell. Tuli so peaceful, tetulinayo kye tulaba, era ffe tulina n'emirembe nga tulaba oba myaka 5 agende under a democratic country. There is a spell. Kati kankulekaawo kirowoozeeko kyonna kyonziiza nze ndi mwetegefu okukirisiivinga mutima omulungi oba mu mubi naye nze ekyo kye ndaba. Yes, ekyo nkiraba nze kirowoozeeko.
kale ndowooza omutume Kizito si Kizito omuto ono Timothy ono ate Apostle ebigambo byo ayogedde nga mutume kituufu tasabise abyogedde kati ng'omusazi agula essowaani nti ngenda kwerirako ki olina eziribwako abantu si byakugamba ate simanyi naye ku lusaniya ono ngoza ziribwako nsonga ziribwako bantu kakati agambye nti ensi etali ndoge tesobola kubeera na pulezidenti omu emyaka egiri 4 egigenda 5 ensi bandoge ensi eba eriko eddogo liri lyennyini in fact liba linyooka erina ne power bank ne transformer anti nga terina zeki 24/7 ekisookera ddala ekiraga nti lino eggwanga liri ddoge baaliroga n'abalina okugoba eddogo nabo baloge naye mutume otukoze kitaata mukwano gaffe bwe kubanga eggwanga lirina pulezidenti omu emyaka 5 ate ng'alinga eyakatandika anti kati yakatandika okumuwoomera yagamba nti Uganda etandise tansokola ki tukyali mabaka tukyatandika bwekyo ke kabonero akakukunavu kolabirako ddala akokubiri abaaligobye eddogo abaali wabudde mpulira ate nabo byogera bya bitege tebikwatagana balinga zino zaba 7 empale nyimpi si nyimpi mpanvu kwegamba tezikuwa definition zinga 3 quarters walagamira okupale za 3 quarters manyize neze kitabuli ate eritetuuke ebeerangamuza mpanvu si nyimpi si nyimpi eri awo bwe bazita zaba 7 eziba 7 ezo oba ze bakubiramu emundu ali kati tekwata ku miti kaakati mbwabo essebo kasita bayingira mu state mufo ky'okubuulira omukulu amazima n'okubuulira eggwanga essebo ne boogera ekituufu mukasita bagenda ku mmeeza pa nebasavinga babanga bataddemu olupiira olukulamu okutegeera ebabumba agamulya bufi agambye bwe kijja nze nange Apostle muwagira nze nange kijja takubye nnyo Apostle kwegamba ayogedde ekintu ekituufu muwagira teri muntu ayingira state n'agenda n'alya kagaati nadda n'asigala ku oligino wabadde avayo nga mukyayina you know, according to this research we have made, so far we have the peace. So I want to tell you people, we have security. Kankubulire ndi mulokole. Zagadde nkulimbe ndi mulokole. Ayogera amazima. Nemala ngenda obwekyo todawano tunekalakasa. Mstate wali ekinyonyogera. Eri waliyo bakita kinyonyogeze. Minister of Justice takyanyega mugaati alya nze abasinga ekiboogeza mugaati kale bakutadde omugaati mukamwa oba okyayogera tebikyategeerekeka bibeera muli gw'obitegeera wekka teraba nti no mu butuufu omusajja ayogedde ekituufu bwesooka otunuleko abasajja ba mukama bayita ab'amaanyi mbwe ab'amaanyi edda balinga ku kiki ku kinyusi kyennyini nga bakuwira fact ne truth ne kati anti kati olava anti kati embe mukama so kakati tetwagala kutabamula kati kitegeeza ekizibu kiri mu siteeti kiringa okusindika ng'otera okumpa n'akageno oterabidde omaze enjala naku mmeka tolya tonywa ne bajja bakusindika mu kisitoowa mu kyumba ky'omuwarabu kirimu buli kadaama waabwe kirimu buli kantu konna ak'okulya anti bakubawo ku bisimu mu kyalo anti ono basime afudde kulya
tugamba mu bafadde ayi bafu they are the walking dead bafu kakati simanyi bagobira booti eyo yange kyaddala ye eggwanga lyetaaga kusabira eggwanga lyetaaga kusabira Mukama alijjukire bambi ajjukire obusibe bwa Sayuni kubanga tulooteko bannange abantu babali Babilooni tukyali mu busibe kakati okuva e Babilooni buuza Danieri yabitegeera seka teyekiriranya singa yekiriranya tebalivudde Babilooni yali ku nsonga n'asigala ku mazima n'asigala ng'akabira Katonda we ate ne yeenenya ku lw'eggwanga kati ffe mufo ky'okwenenya ku lw'eggwanga tumanyi bigenda maaso si birungi ebimu ate tuwaana buwaanyi emirembe gye tulina mu ggwanga lino teyalirabye awo wennyini taata wange njagala ompeeko kinene ntaase butaasa niyinza okuba sibitegeera sooka otunulira current situation etambula n'ebigenda maaso musumba kye yakavaayo n'ayogera musumba kigula mwabo mukuye pasa mukuye soko muteke ebbali nkwegayiridde njagala ompe mwabo bapasita bomanyi tetuli mu kusiiba abiri mu lumu kituufu bava mu command the future ne tuddamu ki mwali mu commanding future ki 226 essebu ne tudda mu protected again mmwe Mukama ebintu byakuwadde olina obikuuma tugeza mulabe kujja bikunyagako kati katugambe ekitegeeza n'egyo emiggo egikubwa abantu they are protecting the gains ati mpulukutu za musota zigenda miggo mika musajja mmwe sebo mpulukutu za musota zigenda miggo mika omwa bayibuli naye ekyogera suula omuggo naye okwese okusuula muggo malayo suula omuggo kakale tunasuula omuggo eggwanga ligera kwonooneka naye kimanyi mwakyusa olunyiriri olwo kwata omutayimba osaanyeewo ekiri edda ffe tubakubisa kayaka lino tulina bakubisa gundi miziŋŋoonyi katukkirize naleeta enzo tweyanza mutukuba kati ate kino ekiwamba abantu nakyo mukikoze mutya nedda olaba ennyaanya emu ng'evunze eri mu kisero gijjamu to protect the good ones mugijjamu ngeri ki oba okimanyi nakyo kidipendinga egijjamu ennyaanya ezo oyinza okuba n'olinyalinya ennyaanya z'ennamu ng'olwokuba oli kuyayanira eri emu nedda era olaba era enzija gye tugijjamu mugijjamu mu ngeri nazino ennyaanyira tezitegeera nti bagyemu omuvundu wegamba okitegeera mulina engeri gye mukikolamu Mukama yatuwa amagezi era bannaye gavumenti eno mugyagalire eddala nkulaba gavumenti eno teri gavumenti ebawadde emirembe ng'eno gavumenti freedom of worship freedom of speech freedom of speech yawa ng'omuntu wabaayo n'ayogera ku kintu ekikyamu olikola kyawe nze kati ndikwogera ku lwabanene eno yogerere Rwanda bakutemako omutwe sina kineebuya okitegera kakati essebo mwebazemu era kakati nze nsaba ekkanisa zonna ku 31 zibeere mu kwebaza bwebaza nga twebaza ki Mukama olw'obukulembeze buno ne pulezidenti omujja agenda okuddako pulezidenti omujja aliwa pulezidenti omujja aliwa anti era aliko ebamwongera ekisanja abamujja mwekyo ekisanja tabamupya abamupya okujjako osobola okuŋŋambira nti abamupya bino bistatement ebiriko zino baziyita batya ezaabwe ezo zajja nayo nkyerabidde mu luzungu omulamwa gwabazze nagwo gwendabwe mugume mukoleki taata tugumye twali kyakola mugume mukabirire Mukama atutaase we munaamujjukira ajja kubataasa ekitegeeza tuli ku busungu bwa Katonda abakuba kibooko bujeemu bwammwe twajeema mwekkiriranya kati gwe tewekkiriranya mwagala okwogera amazima muli awo
mulya buli migaati kitegedde kakati mujja kiwulira era tukiwulira nno buli omu ajja kuloza obusungu bwa gavumenti bayita benjagala okuwulira okimanyi esaani buli muntu yeetaga kugumya munne waali omusanga omukwateko bambi aleme kugwa omunyweze buli omu akole ki agumye munne era nange njagala okuleeta obubaka buno gy'oli nkugamba guma naye nagumba dda nguma amanyi Katonda Uganda abamu tebava mu kuguma n'okukona baakona leero kukonya sokoleke oguma n'ova mu kuguma kati n'okona bukonya bikonwa byennyini kale n'obyosya tebijja naye mmere nga yakonye malayo enku mu nnimiro mbwosobola okugiga tejja Abanauganda abamu baakona entamu neegonderera kale yo yaposaani Timothy Kizito ng'agamba abasumba mukole kye muteekeddwa okukola muyimirire mugobe emizimu egiwambye Uganda. Ani imagine omusajja mulamba mugigambe mu linnya erya Yesu wano si wammwe muti musoze mu lunnya olutakoma mu lunnya olutakoma Yesu mwe yatugamba bamutubula bagamba nsenyu temanyi musajja yako ukipe ekyawandika nsenyu enkabi ikimpe yakugamba emizimu ogigoba isindike omusenyu enkabi ekiri nakira mumatayo nkiki musanvu simanyi ate endiresipiti obunya obutakoma musitaani bajja musibira eyo anti gyolina omusibira ayo musenyu enkabi akomawo ola abamu wagenda n'azunga talina wabeera dda kati endiresipiti eyo nze mukasukayo oba Mukama Katonda ya mukasukayo mulinnya erya Yesu Kristo tumukasukayo gwe tomusobola akusinga awo ngutegedde kati okozesa linnya lya Kristo ne tumukasuka omusindika musenyu enkalu obanga omugambye oli munafu genda oleeta abalala mu ntawaanye naye ensenyu enkalu zino kwebige eri ensenyu enkalu sooka ontangaza ensenyu enkalu zeziriwa anti kati ebyo biri spiritual bya mwoyo biri spiritual kale bwogirako nga gitambula gige ogirako nga gidda nze ndowooza nafuna idea egamba nti singa bakusanga mulokole tugeze bali mu procession ya kugoba mizimu egyo ne bakusanga ng'oli nagalaale nze nkwetwaliranga ensenyu enkalu gikulya eba nnyumba yazo eba nnyumba ati waliwo ensenyu enkalu byanjawulo ensi y'omwoyo gizunga ginoonya myoyo jjukira naawe your soul moves nga otambula wano mu mubiri your soul so moves kakati giba gitambula kati osinga we tunaabeera wano nga tutambula ne tugwa ku kintu kati ne munsi y'omwoyo wegityo nti otambula your soul webanga teri protected nti gye bagigwirako nga babbi bakifeesi nga batambulatambula bakusanga tolinaamu nga bakulya ogowedde bakusanga ng'olinamu nga nabo baŋŋaŋŋaza kali ne munsi y'omwoyo wekiri Yesu Katonda kyebabuzago sitaani mb'ovaawa wano nawali ensonga buzunzi nzira eri wenyambuka wenzikirira wensanga gwenzoganya ng'oyalugwamu Petero yatugambira mbu sitaani atambula alinga empologome kalinawa ali awo kati wakusanga ne mu nsi ey'omwoyo souls move kali wakusangira wakusanga gamba gwe kiki nti munnange kwata oluyi kwata etteke nga bakuba nga bayingira eri munafu era omubyola biroota enooloota ng'olanagana negyo nekikusinga amaani nekikuba ebeera lyo fight in the spiritual realm si byakuloota bulozi biba bya ddala so kyekyo awo nno nkutegedde gajja mangu sinza butaze kuba gajja mangu kati Apostle kyagambye nti abasumba wamu n'abakkiriza n'abaweereza emizimu mukimanyi mwegiri mu ggwanga egisumbuwa Uganda muyimirire mu linnya erya Yesu Kristo mwana wa Katonda omulamu emizimu mukoleshe mukigobe kati emizimu gyo gyennyini gyabakuba embaga emusumu batukoze ekyawo musiba mulya kati ose musagigoba gyegiba feedinga mukkuse
n'agagoba temukyagalina wegamba balidde ku mmenza z'abakabaka ayenga gade ya empty bakalu nnyo naye ate tubalaba bakola procession za deliverance jirwa tena fuluma omwana akatonda omuveemi fuluma ayakeji abantu tubalaba nga bagweri bali bagwa bizibu byabwe byo basinze abantu ebizibu basuseeko bye bibakuba ebigu naye bantu mmwe abamufiya balanga abatanga sigudde kitegeeza nze aliko obuzibu naye kuba ekigwo abantu beekuba ebigwo mu kyaki olengera nnono bantu beekuba ebigwo received anointing olinaabanga agwalireka sikaati wagisika abamulabe nogaba kati gwe emizimu gitegera nti mbadde manjagala kufungula bufumbuzi jekwani babyendaba ebigwo kati bano beetaga kibooko bonna era n'ogijjala nga omuntu asituka nina omukyala gwe mmanyi nyansesa ye agamba nze okwakakasa nti kituufu omuzimu gwe gukuliko sidaaga naawe omanyi piripiri mu Luganda yeki leeta kakamulali katono bwe kati nkateekaawo anti gikukutte njagala kakasa mizimu oba nyinkanyookaza mulokole mulokole katobe naye methodi y'enfu mweka akubuulire awo obwannabbi bw'obulimba bwe butandikira ozaawo bannabbi b'obulimba abasinga baali bate kaweyaso okuwa ekintu for one time gwe n'okifuula doctrine nebeera njigiri nga kyali kituufu yakikuwa bwe kiri naye sinti ate ogenda beera ku ekyo okisinze ate kati yagambayo okusinziira kale ku ngeri gyeyali tabitegeera bulungi nga tayawula anti kati asabe Mukama akozesa omwoyo wa Mukama si kaamulali ite emizimu miya ayisaana okwangolera nigibanga egitali yamukolayo kati ya gaasi nigibanga egitaliwo giti negibula naye nga wegiri giri awo nyagamba emizimu gitya kaamulali era oli kosooli bwoba okosa kimu bibi nga gyo giva gidde ebbali ng'onyogeza oli ng'omukamirira wagimuvaako ng'ogenda mu ddwaliro ng'osesema ssente aye gyo gikaya ng'ezitali musiru yaye nagamba ekitonde nkiyita nakitonde kuba kiri ekitonde kizibu kakati oyo mugamba kuwa amawulire amafu gennyini abantu abamu ali bafu sitaani ali muteeka mu tageti abantu abamu ne baziba amaanyi yabiŋŋamba tannaba kunywera ng'ali awo bwatyo bwatyo kati akozesa pepa yabivaako kamera akozesa ki kati asaba busabi naye yali nga yagagira mwana olagira kandabe kati yagula green pepa ate kati green pepa nebumba wafuuye wafuka omulini abatajirina wafuka rendi ate mikulu positive demon positive negative kale wamba ndoza mutuma okozesha mutuma muwulidde ndoza n'amagezi gazze matonoto ekituufu ekyaddala ebitali byakusaaga Uganda yo weriba ddogo eyagiroga ali ku lusozi agirengera ati wedaaga kati erinnya lyayo gena kufuna lya kubonabona Uganda kubonabona the power of kubonabona yegwe erinya ne bamala balituwa simena kumanya ale banali bawadde Uganda zikubonabona banali bawaddi tebaali ba documentary oba mu mpapula naye akali otunulire mu nsi ey'omwoyo kubonabona kituufu eno Uganda kubonabona si paalo kulali omuntu nga bulibeera lite naawe yoba yabituwa yaliko simanya nyani yatula n'ateesa akantu simanyi ejje simanyi ddabiri biki
Iyo laki yakituuma kintu ekyo. Lwaki teyatuma? Yasangayo bya green. Kuga yasanga ekintu ekirungi. Yasanga weather. Nga manga gatambuddemu. Tagisangangako. Uganda wano. Na wildlife. Agamba kituufu. Bino kula. Agenda laba emigga, ennyanja. Ag'ennyanja gali muli. Bamukwatira kiri fresh. Naye eriira. Alya. Akati ajje. Bajja muwa amagumba. N'amagumba ga bbe. Gibisimanyi daabiriyo biki. N'omala okomawo essaawa eno. Ajaga mu butuufu bannayuganda mu nsonyiwe. Nenenya netonda eno si part of Africa eno nsibuko yali ag'ennyanja gati n'amala akomawo okimanyi makatisayo n'amala ajja asangawo enguzi asangawo emiranga n'enguzi eriko abazzukulu enguzi y'omu Uganda muno eriko abazzukulu ne paba enyonka ate byayinza okusangawo enguudo kimenya kumanya ayinza n'okoma mu bbanga n'agamba kulota kulugulu oyinza otambulirwako mbwate Entebbe Express anti osooka kusasula osooka dusasulira otira ono abaalukola balina okumalayo ezaawe batubanja oluguudo olukyasinze ebbeeyi mu nsi yonna oba tonna gutukola byaffe tomanyi byafaayo twezaffe abakola lisaasi na byafaayo oba yaddawa natuula wano n'empandiika bw'okola lisaasi olwo oluguudo we lukyasinze ebbeeyi mu nguudo zonna okwetoolola ensi yonna eya Uganda the world si ya Uganda Kenya, Amerika eyo gye mwegomba Canada enguudo zaabwe za layisi nnyo era nabo bagamba twegomba okugenda oluguudo olukyasinze ebbeeyi naye lutuukeko alako mu lwatansa okujja n'ebinnya neŋŋambira ddala kituufu lino kkula ly'omuddugavu Africa naye Mukama ali wamu naffe era nga moto yaffe egamba for God and my country yasigala mu mpapula omanyi kati mupulakitifu naye mu bya ddala for God and my family, for God and my stomach ebyo tukyusa motion y'eggwanga kale ndowooza abasumba obubaka bakoze babufunye omutume bwasindise butuuse bannaye mutandike egoba mizimu nandi kati mutume kyalina osooka asooka agobe mu baba nabo bali emizimu gy'abakolayo olukuŋŋaana lw'abasumba asooka agibagobemu kati let it be everyone's responsibility musabire abaweereza gibaveemu amaaso gaggule tulina okuddamu babatiza okuyingira mu linnya lyani mu linnya lya Yesu omwana wa Katonda omulamu badde tubabatize mu linnya lya Mamoni gamba Yesu kwebaza obulamu bwange bambukuwa leero omulokozi era mukama wawe amaaso gange ndabe awo enteekeddwa okola kole awo enteekeddwa okola kulire awo enteekeddwa okuwulira Kristo Yesu amiina era amiina ddala ku lwa Katonda n'ensi yange neetoolemu katono bwe kiri nkomewo. Webale kulaba There is Still Hope. Okumanya ebisingawo tukubire ku 075 34 14 47 oba ku 076 08 83 15. Osobola n'otufuna ku email eya tshitv74@gmail.com. Eno ye There is Still Hope, channel y'essuubi.